Ngenda mu message ya online nemmaliriza bana badde wa kukeera era banange nabagambye nti bakere tugende nga njagala mbereko mu shadow cabinet leero era nenaaba neneetegeka ne mwami wange alina enkola routine kumakya ava mu kisenge najja mu ddiiro naye yabeera agaddewo n'asaba ng'asabira mu ddiiro so navaayo mu kisenge najjenda nze nga njagala nfulume emmotoka yange ne bagisembeza wano naye namugera bwagituusizaawo ate namenya omutto neyeebaka banange sisobola nabagamba nti omusajja badde afaanana bweti kifunye nabudde kumutunuulira kubanga ankozeeko ekyekango ekyamaanyi okulaba omuntu ng'ayimiridde mu kisenge kyange wakati nampita Nambooze obadde oyinza okumanya nti nsobola okujja netukutuuka kuwala mu kisenge kyo nenjagala nsituke nyingire wali bwe nti mukigo naseka naŋŋamba weerabidde oluggi lwawo lwandabirwamu ngenda kasamba busambi so tuvaayo mangu simanyi lwaki mbadde n'omusajja muwuliriza byandagire kikoze nga bwagambye nenvaayo kati naŋŋamba nti saba essaala ze ezisembayo nze nzize kutta ekyo kyekisi okujjukira ekyo ekitu kyekisinga okunnuma kati omuntu okudda wali naŋŋamba ŋŋenda kutta kaakati saba essaala ze ezisembayo nakiddamu emirundi ebiri nzize kutta saba essaala ze ezisembayo ye bw'amaze okwogera ekyo n'akyuka n'atunuulira ekisenge bw'ati ewaffe eyo bw'obeera mu nnyumba eri eringa ennyumba enjawulo nabosi tegatera kuyitamu mangu eno naye so nge kwe kutema omulanga nga mpita mwami wange Katonda nnyambye n'awulira najja asanze omusajja andiko ansazeeko akyatunudde ku kisenge bw'ati naye nga nze ansazeeko ali wali akutte wano munda mu kooti bw'ati tekumanyi simanyi oba alina mundu oba alina kiso naye nga ngambye nze nzize wano kukutta era nange ndowooleza ddala nti era ŋŋenda kufa era n'omwoyo nenguwa Mukama nga manyi agenda kunzita kubanga batta wano omuntu ennaku ezeseeta bwe batyo bamutira wali mu ggalagi ye ng'abantu be webali wali saawa emu n'ekitundu ey'akawungeezi omusajja ne bamutira mu maka ge wennyini era kakati olwaleero mbalabye n'obutemu bwabwe nti basobola okujja ne batta omuntu awo awaka mu kavuyo nga teri ategedde bayise eri bapakinze ku geeti ya neiba ne bayingira neiba wange musomesa bwe kalatini waliwo lockdown nakolawo bambi beekeri kati kiba kizibu okumanya oba abo bayingidde kunona migaati oba imbisikesi nti babadde bantu babi era abo balabika we bayisaawo kubanga boda yaabwe ebadde wali ku geeti ya neiba wabweru oyo omu n'ayingira wano n'okusinziira kati ku bye tulaba balabika babadde abantu basatu omu ng'asigadde wali ku boda omulala ababiri nga bali eno munda omu yoyo asoose munda na holding omanyi kyebagamba omuntu okuholdinga hostage holodinze hostage nenkitegeera sisobodde nakumutunuulira nemwetegereza wabula abadde mu kooti nga ya black all the time ng'akutte wano munda mu kooti ng'alinga alina kyakwatidde awo ye mwami bakireke bwazze nze mbadde ndowooza nti noba basoose mu ddiiro ne batta mwami wange era bwe ntemye omulanga nga muyita n'alinya amadala naagwa ne bagwaŋŋanako ng'abasajja ne beereeta nga bwamugamba gwe onsobola ng'ate atumanyi bulungi nga mugamba gwe bakireke onsobola naye ne bajja ne bayiringita ku madaala ne babatwala nga beevunuula n'omu agudde ku munne bw'ati bulungi naye abadde awulidde azze wali era wabasanze naye ne bamutomera kati mwami bakireke yabadde alowooza nti nze bamaze okunfumita oba nti omusajja alina kyamaze okunkola kati bwamutuusizza wano ono mutabani wange n'ajja Jeff n'akwata naye omusajja ye mwami bakireke n'adduuka nti akume mu kisenge alabe ekyendize asanze ndi mu kukankana kubanga mbadde simanyi kigenda kuddirira olutalo olunene bwe lutyo ekintu ky'omuntu okujja n'atuuka mu kisenge kyange
singa obunene abakulaze nti nno tolina ki ekyokubiri okubanga baze ne bagijjako n'amasannyalaze kirabika basuze wano nga beetala nembuuza oba omusirikale wange lwaki teyabalabye oba balowooza nti oluusi wano wakeerawo abantu abalina ebizibu byabwe abamu bajja nga batamidde gamba basobola okukola ebintu naye omusajja engeri gy'asobodde okwebba n'ayingira n'atuuka mu kisenge n'anholodinga hostage mu maka gange ng'abantu eno ebweru bazuukuka naye nga tewali amanyi nti nze ndi muwambe mu kisenge n'atuuka okunteekako ebyo byonna musaba essaala zange ezisembayo kati yesimatudde wano natuuka era n'agenda wali n'abuukira pikipiki yaabwe n'oli agibaddeko abo ne bagenda badde munyemu enyumba kanfume ate abaana bwe bajja wali jambiya empyatuku ezitakolangako nendaba ng'ekintu kigazi bakirowoozezaako abakikoze simanyi oba bagenderedde kuntiisa kuba kati bantiisizza ekyo kyo kituufu negyembadde ngenda e Kampala sigenze simanyi oba bagenderedde kunteekamu kyekango simanyi oba bazze ngeki nga woningi kubanga abantu bangi be batemudde basookera bwe bati simanyi oba bazze kumpa woningi oba simanyi ate nga kyekikulu nti Katonda wange aleese omuntu n'ansalako n'ampamba naye mu luvannyuma n'alemererwa okunzita nga bw'abadde ankoze eki ansuubiza naye ati ng'oba omuntu bagamba ekyekango tekimanya muzira nfunye musujja mpulira siri bulungi nandiyagadde n'omukisa mpumuleko nebadde simanyi nkyabirowooza eyo ennyumba mwembasula kati n'abaana bange erabika ng'eri mu mikono gy'abalabe bange abasobola n'okujja ku kisenge kyange ne banzijjako amasannyalaze kubanga bamanyi kamera nti ki so they disabled my side of the house ekyo kitegeeza nti nno baakoze omulimu munene nnyo omusirikale wange kati adduse naye alowooza ngenda mukwata naye eryaba obuyinza looya wange mwami Lukwago ampadde amagezi poliisi wewaawo tetulina byamaanyi bye tusuubirayo naye ngende nkoleki nkole lipooti bulikoba erijja ewange liriko kamera ya poliisi poliisi balabika balina ebifaananyi by'abantu abakedde okunzinga mbasaba babijjeyo babibalage ngenda kwekuŋŋaanya oba nze oba abasirikale bange bagende bakole lipooti naye omanyi abasirikale kye batya nti ate bo bwe bagenda bakole lipooti basobola ogaa gwe omusirikale ndi kale yingira wano ndowooza oli omusajja kyekimu bamuyita Achema Gilbert simulabako omusajja bamunjigireyo West Nile naye kati simulabako ndowooza atidde naye nga njagala akuma omusirikale wange talina buzibu ono balabika bayingidde nga we baayise wano naye bawange alina olujja lutono abantu wano twali tugenda kugulawo ffenna tugabanewo naye ate ye n'asangibwa bwe baali batunda nga talina ki ssente nengulawo obwomu kati ne tusalawo tuleme kuzimbawo kikomera nti bwaba nga alina kyeyeetaaga asobola okukozesa ku lujja luno nze lwa manju wano era tubadde bwe tuti overtime neiba wange tukolagana bulungi kyala mulokole musomesa asomesa ku yunivasite kyambugo tasobola kuvaamu mbeera yonna yonna ng'agimanya ey'okunkola obubi naye kwegamba bano abatuyingiridde baasi ewuwe wali we batadde amakanda babadde ne pikipiki era kyova olaba nti nno ono bwe yeesimatudde abuukidde wali obuuka ezipiki ye baganda kaakati uganda efuuse mbi gavumenti egenda n'ebirawo ne yeesiriikiriza poliisi nga yeefuula ng'etalaba abantu ne bateeka lisiti zaffe amanya gaffe abantu ne bagateeka ku social media nti bano betujja okutta era ku lisiti nga kwoli ne batta asooka tebatta owokubiri ne watta owokusatu naye mmwe abalala abali ku eyo lisiti ne watabaawo omuntu yenna abatuukirira bagamba banange oba kino oba ki
n'omuntu omwe awandikeyo akantu bwe kati mu social media olabe we bamunona obubi ennyo. So ebisinga awo ate ndowooza si ebyokubuulira mmwe katu esooka twebaza Mukama Katonda waffe. Era nze kati nzikiriza nti mmisa y'ebukalanga okumakya ekola olaba etaasiza nange yasabidde online ku ssimu yange. Omusajja aŋŋambye agenda kunzita nandagira nsome saala zange ezisembayo ate ye n'akyuka n'atunuulira ekisenge. Ndowooza oba lowooza nja mwetegereza oba wabadde asonda amaanyi akyuka nteme. Naye okubanga bavudde wano nga tewaliwo funye buzibu amaanyi okujjako nze afunye ekyekango kyoma naye dda omuntu okujja nayimirira mu kisenge ekyo ng'akuwambye n'agamba akati gwe nze wano kutta naye nkuwadde omukisa weesabireyo essaala ezisembayo. Pozi Honorable kati mwami Bakireka ye ali mu mbeera ki oluvannyuma lw'okulwanira? Bakireka nti ye ebintu yabikwasa Katonda, tewaliwo mbeera nnyo emujja mu budde. Ye ebintu akkiriza nti Katonda ndowooza kye kitukuumye mwami wange. Era kakati abadde ali mu kusaba ku makya era ye alina kutendereza Katonda waffe nti nange abadde amusaba era n'awulira. Ali concerned lwange kuba nze mu butuufu nfunye obuzibu mpulira ne sayidi eno ennoma nnyo kuva ku mukono guno gubadde gusanyaladde bati asobola n'okuleetera pressure okukuba n'ofuna stroke okukukanga ennyo bwekyo. Ankanze nnyo omusajja simanyi oba abadde naki kubanga obwedde akutte wano wansi mu kooti nemetwa n'omutunula mu maaso mwetegereze era ne mubaleeta wano ndowooza bamumpisaako simulabi. Honorable ensonga ey'amakamu sikituuka olina engeri y'obyamateeka olina kamera zinti osobola okuddamu. Kati naawe munnange kati oyagala ntandika okwogera ebyokwerinda wano awulire olwo naaba nerekeddeyo ki ekibaddewo ndi Katonda annyange omuntu azze maybe oyagalaga nti sirina na security eri awo etiisa gwe omuntu wajja n'abiitinga n'atuuka paka mu kisenge n'ansalako engeri gy'ategeera nti ku makya mu kisenge mbeera mu bwomu. Wabaddewo cruise nnyingi omuntu bw'ayingira wano lwaki abatadde no lwaki era aba amanyidde ddala bwennewaka madaala waliiki so ebirala tetukyabyogera naye ekikulu ennyo wano security esinga waka wano Katonda agituwa. Omubaka poliisi mbadde mwagigambye okuva ekintu kino wekyaguddewo abantu bagamba dde okunzita ne bateeka ne mu social media poliisi terina kye yali eŋŋambyewo era singa looya wange odineya taŋŋambye genda nsaligenza mba nsuubira nti negena kumanyi naye kati nga odineya wangamba kanti osomukulamende mbabuli. Honorable tusobola okweyambisaako ebifaananyi ebya kamera yo oba tusobola okubanga tufunako omusajja omuntu ng'akuli wali akuwambye ng'omukuba bifaananyi no ebya kamera yo sikete kamera ate oba ya security olowooza nina protection ki kati etandika ogamba yono ninawo protection mwebale nnyo okujja musaasiremu ndi baatugiba jinja tewannayita nawe wiiki emu kali tugenda seeta wali basa omuntu wange omusajja naye bamulumba ne bamutirawo wakaawe ne bamutira mu galagi we n'otuuka wakaawo ne bakugulirawo noba ng'opaakinga emmotoka mu galagi bwati abasajja ne bamufunzizaawo ne bamutta. Nze Katonda yandese naawo ne bamutta kati ngamba yi katugendeyo ko ndabe ku bantu bange baali batuttira wali mu kkubo ne bagikuba
kati nno ekirowooza twalisolowooza nti nno bigenda kukomawo naye kati kirabika tebyakoze byakomyawo bikyeyongerayo okutuuka okufa bwe kiba nga mu Uganda omuntu afa olw'ebyo byakkiririzaamu sirina we ngenda gamba mbuka ngende nve ku kino mbadde ninaki senga mbadde ngande banaye mbadde ntamiira nnyo nentambula ekiro maybe nga kati kiki kyensobola ogamba mbu kati banaye kino kankireke oyo wange sirina gyakugenda mu exile amaka gange g'abantu era sobola kwegobako bantu bange abantu abajja wano abangi be balungi abatono be batono ababi be batono ate era wano ffe security esinga ya Katonda waffe kyova olaba nti ne mwami wange abadde akeeteegena mu ddiiro lye kusaba omusajja yenna akkiriza Katonda bw'akola agenda mu ddiiro lye ku makya n'asabira abaana be ne mukazi we bale ngenda Kampala kirungi nno banteeze mu nnyumba ne batanteega mu kkubo tebanteeze mu kkubo ate olisiti beebala okujja okunkubira mu kisenge Honorable mu bufunze ki kyoyinza okwogera ku byokwerinda by'eggwanga bwe tutunuulira ebize bibaawo? The security situation in Uganda is so tricky that you find the security personnel putting a lot of emphasis in spying against us politicians instead of following up there. The murderers, the assassins. At one time, I saw somebody on TV saying, "Nze munange bampita simanyani era nze omuntu muttira emiliyoni 10." Nene bagamba naye bannayuganda eno Christmas tubasonyiye tetujja kubabba mugende mulye Christmas bulungi era Christmas netukiyitamu bulungi sobbi ate ogenda okulaba sobbi enkya nga zaakola mirimu gya gavumenti. They arrested 12 my people here, took them to the islands, but it is Sobbi who arrested them. The other time I saw him arresting the vice chancellor of Victoria University. Yet this is the same person I saw at a press conference. If you have a country where even criminals can organize press conferences, well, so a lot of security work is going for political work. So it is as if we are in the jungle, survival for the fittest. People have outed, lists of people they say they will get killed. Many of them are passed away. But you don't see, as one of those people on those lists, I've never gotten a communication from my security officers that maybe Honorable Nambooze, this and this. I've lost so many people here in Kono. Many of my people, border people, they have been killed. The most recent attack on a man at his home at 7:30, that is still daytime. And they killed a man in his garage. So no wonder that criminals have come up to my home. But where government doesn't put in enough effort to find who the criminals are, the citizens would not be wrong if they start now suspecting that their government knows about the insecurity. For now, I will go to the police and report. I was not going to go, but my lawyers advised me to go and make a report. I will go and make a report. Briefly, Under about normal what happened to you in this circumstances, at morning. my level, I'm supposed to be protected by police. Sometimes they were here, but after some time they came and withdrew their officers, most probably thinking that they were doing a favor to me. Honorable, you tell us what happened this morning. Muluzungu, Honorable.
Yes, abatugoberera ku page ya Honorable Betty Nambooze okutegeeza nti ono admin yali okwongera essaawa zino okutegeeza nti ababbi abatufunda okwanga bayingira Honorable enkya ya leero bakozesezza background eyo gye nkusobodde okuba nga nkuteerawo nti oludda olwo waliwo omulirwana wa Honorable era nga ono y'omu ku basomesa wabula nga ekibaate ekyo ekiri awo omukyalo yasobola okuteekawo beeka eri era nga bakasitoma be bayingira ne bakozesa geeti eri awo era nga kigambibwa nti bayingidde ne bakozesa geeti eyo ne beefuula nti bazze kugula migaati ne bayita wano eno basobola okuba nga bayingira ate ku maka ga Honorable. Kati oluvannyuma ennyo Honorable ng'amaze okulumbibwa, Honorable aba agezaako okuba nga atambulatambula mu compound ye ng'omuntu ali stressed ng'atambulatambula ate wano eno waliwo akalimirolimiro akatonotono Honorable nga tuwayamuko naye tuba tulambula ku nnimiro eyo ate gye tugulidde ku kiveera ekya kiragala nga kiri mu kalimiro k'abaana ejjambiya bbiri empya era nga zino tugaanye n'abaana okuba nga bazikwatako. Ejjambiya zino ziri mu kaveera muneno nga kiragirira ddala nti ekigendererwa ky'abatemu bano tekibadde kya lunaku lwa leero wabula kibadde planned okumala akabanga. Ejjambiya zino ziri munda omwo era nga oba osobodde okubeera sokin ejjambiya zino mpya era nga omubaka ateekateeka kuba nga akola okuwaba eri poliisi era nga kino awabuddwa munnamateeka we Erias Lukwago. So yembeera eri wano omubaka era nga omubaka ateekateeka okwogera ekiddako olunaku olwaleero wabula nga tuli mu ntiisa y'amaanyi. So ebyo ebikyaliwo embeera bwetyo bweyimiridde tikiraga nti ebijambiya byeyongedde okuba nga birinnya mu mukono munene kubanga oli wasobodde okuba nga aleeta ejjambiya empya okulaba nga atemula omubaka. Kino eno kiragira ddala nti embeera ya security mu ggwanga eragaya